LMTV. Let's go fast. Balaba LMTV tubabuzaako yonna gye musinzira okubanga ate nate mutulaba tubebaza subscribe ng'okulayikinga no commentinga tweyongere tukikolere ddala mikwano gyaffe olunaku olwaleero ndi Lydia nga bulijjo programu yaffe yeyo tukakase mu lwali tusinkana ku bantu ab'enjawulo akakuba kakedde ofudde mu kibuga Kampala mwana wa nnyabo w'oba onnyusa oba ng'olina omukulu munywereze ddala naye nga munnange yenna ali eyo nga nawe olinayo omwami nnyamba mukwano nsula bubi nengoonako olwaleero weebuuza ntambulidde wanga sinema banju ya mugenyi waffe walwaleero nga manjulire abateekamu akasente be bannaffe aba King Montage Studio beekwateko ng'oyagala photoshoot ennungi oyagala surprisinga mwagalwawo ng'oyagala kukwatira mukologo oyagala birthday buli kimu bakinyiriza aba King Montage Studio beekwatireko ddala basangibwa ku Note 7 Note 210 4125 direct katugenderewo omugenyi waffe tukulamusizaako nange sensokuwa amannya gaffe manya bampita Don Silver linnya nga ly'amaanyi erinnya lituulira ddala eri erinnya lya Don Silver walijjawa Linya, eyo brand yange nanze mpya njizimba. First of all, Silver kyabugagga ngera umanyi. Toga kati ntudde na kyabugagga. Of course. I know. Kati Doni nanga bo bitegeera. Lwakwata abasinga bagamba nti Doni omba mugagga wabikinayi na it's my code. Code part of my name. Don Silver ono muyimbi, muzanyi wa movie muki. Don Silver is an artist and I'm a coming artist. Also a music writer. A music writer. Yes. Buyimba ki bwe wali owandiiseeyoko omulabi waffe omulungi ali eyo bw'asobola okwekwatako n'agamba bandi yakawandiika nange kanziru kampandiikire. Okay, kati mbadde naakawandiika kubayimbi bano bamanga. Waliwo omuyimbi Dax Cartel, namwana kamwa projects bbiri. Ng'eri wano eriwa. Wannonda. Uddako n'olala bayita akalulu. Mbadde student gwe wawandiise enswa yatabudde abantu. Nawuddeko naye nga the project was good. Yes, naye nga ziri. Ate omulala gwe wali owandiikiddeyo Julia Ngume. Kayimba ki kawawandiikira Julia Ngume? Julia Ngume wamutuukako otya okumuwa oluyimba? Era nga omanyi tutera okubira endongo yaffe ebiseera ebyo ng'omanyi before COVID twali natera okutambulira eyo natera nga okuyimba akayimba nga bakayita lwaki onkaddiya nga kalimu Juli nga buli ngenda opafominga nga Juli aŋŋamba lumu yansanga n'aŋŋamba naye buli oyimba akayimba ako nvaayo nengenda mu audience ndabe ani akayimba nemugamba anti kuwandiikirayo akayimba Julie. Yes, Julia Ngume. Ebiseera ebyo twali mu Kalis production. Yes. Nenkamuwa. N'akakkiriza. Olwo yakuwaayo kasente oba wawandiikira bwereere? Muwandiikira ne mbimuwa. Ku bwereere? N'alukuba? N'alukuba. Aha, omukulu Dax Cartel bwe wamuwandiikira akayimba wamuwandiikira ku bwereere oba? Mwandikira nga kyali wange. Omanyi bafunye chance nekwatagana n'abayimbi ngaabo. Nganze ntwala nga chance. Wawulira otya nga Dax Cartel akayimba ako oba bakatadde oba baluta oba tebannaba? Bugenda kuteebwa. But because of this COVID-19 situation, naye essaawa yonna lugenda kuteebwa. Wawulira otya nga Dax akkiriza akayimba ako akayiseewo? Kyansanyusa. Nakyagalira ddala kubanga nzaani Don Silver to write a song for that kind of artist. Segera era I was a backup artist. Byonna. Don Yasia? Don Silver. Don Silver olinayo akayimba? Ninayo ennyimba na music mungi. Yes. Olina nga kayimba ki? Nina ukorabo ne mzee ule Mukabya kyali nevu. Balita akalulu. Soko olinye mukaawo. Wile Mukabya wamusangawa okumusaba akkirize mukole kolabo gwe naye. Wile Mukabya nakwatagana naye ku show. Ku show? Yali yawa. Twali Luweero. Yabivulunga babisiba. Nanti kati bino omanyi munnange okwatagana n'omuyimbi kino kyaliwo before COVID-19. Yes. Era mbadde nga ne muzeeyi mu kibiina kye mabega naye nga I'm not signed. Kati nakwatagana naye Luweero twagenze ku performinga zino
nentukubamu awo kyakutwalira bbanga ki William Mukaabya ono okukkiriza okukola naawe kolabo? Kyantwalira omwaka mulamba. Oli mu kibiina kya mukulu William Mukaabya oba? Siriimu kubanga I'm not a signed artist. Kati akkiriza atya ng'ate toli mu kibiina kye awo wenjagala? Yanjagala ng'omuntu bye nakolanga performances nakolanga before the audience ne bunatambulanga naye ng'abyagala. Yali akulabidde ebbanga ki? Era ndabidde ebbanga mbeera ogambye nti mwaka mulamba okutandika okukolagana naye bulungi wali wayiseewo omwaka mulamba. Wali wayiseewo omwaka mulamba. Kati nangatta ku baana be bwe balanganga Mukaabya music nze ne ngenda just ne collaborating. In fact nze nali ngenzeyo okukola na muzeeyi era Mukama n'annyamba nekituukirira kati nenkwatagana nabo azino nga I'm not signed. Okay. William Mukaabya bw'oyagamba tugende tulikodinga oluyimba wabulira otya muli? Nawulira essanyu kubanga yikolabo yange esoose. Ye yali kolabo ye esoose. Kolabo yange esoose. Muyimbi ki gw'osinga okwegomba mu industry eno oba target ki gy'oyina mu industry ky'oyagalayo kubanga oli musajja muwandiisi? Yes, omuyimbi gwensinga okwegomba Eddie Kenzo. Musuuza? Taata Amaru? Of course. Taata Amaru. Ki kyeweegomba ku Taata Amaru? Style? This kind of music? Yes. Kayimba ki Taata Amaru ke yali akubye akasinga okunyumira? Akaali kasi? Ntwala mbirombiro. Tuweemu layini awo, tuweemu layini. Tunulira ondabe nepeta wanyarulu omutima gukwagala tera gukomya cyuma wanje wamula bannaye. Yes. Wali otuukiriddeko ku mukulu Eddie, wali ofunyeeko omukisa ogutuukirira mukulu Eddie Kenzo Musuuza? Nagezaako okagologerako ku Big Talent naye nennemesebwa zino nasangawo kale abayimbi abato naye nga omanyi osangawo abayimbi bato banno kiba kizibu oyitawo. Yes, wadde Kenzo yaliyo naye zinali mutwedde luyimba. Nsonga ki ze baakuwa ezigana okutuuka ku mukulu Eddie Kenzo? Manyi otuuka kati bo engeri gyebamubeera okumpi kati bw'ojja ng'oli stranger maaso gaabwe ebiseera ebisinga bakulabanga talina nnyo mugaso. Tewafunayo omuntu akonekitinga? Saafunayo. Tewafunayo? Yes, naye nayingiramu nentuuka mu Big Talent kikomera naye tebampa chance wadde Kenzo yaliwo. Tebakusuubizangako nti oba ajja kudda olunaku bwe luti omumeeting oba ki? Era ekyo nakivaako. Akayimba ke wali omuwandiikidde kaali ka ssente oba wali okamuwandiikidde nga kyaliwo? Oluyimba naye njagala lumwera bwereere. Oli agala lumuwera bwereere? Njagala lumwera bwereere. Style ya music ki gy'osinga otambuliramu? Afrobeat ne Zuku. Yes. Okay. Gy'osinga otambuliramu? Yes. Tuweeyo ku layini yo mu kayimbako. Okay. Kambayo ne bakolabo muzeeyi. Kino sikirabanga kikambwe bwe sinema bwe batenda bafa bapapa naye bandikiroze nga balaba entalamule kati ekyalo kati kimanye kidone simba nzakutte n'emboozi okazivuga eyo nga balaba embooga ebima n'enniga olaba amaguje kukuseddiba yo kyekyo tugende mu maaso. Olane Don Silva onsanyudde mwana wa nnyaba akawungeezi k'olwaleero kaakakuba kabadde kampitiddemu ddala naye engeri ky'onnyimbidde ngenza owulira nga nange embugumyemu awo bannange oba kati noonye musajja muyimbi oba noonye muzannyi wa movies gwolowooza noonya ati kyenjagala olina ate n'abasajja kati naffe twabayigidde mulindagala nnamu. Don Silva, omukulu William Mukaabya okumutuukako n'okukkiriza okukola oluyimba yasasulako ko oba teyasasula? Yanyambako okusinga nyambako mu video. Audio I contributed. Yes. But video yanyambako. Audio yakutwalira ssente nga mmeka? Ntwala yokka. Video n'ebajjako nga mmeka? Video akadde kamu. Yes. Wawulira otya ng'oyimbyeko ne sitanga muli wamu? Nawulira essanyu kubanga that's my first collab. Yes. Yeah. Omukulu Don Silva nga tetunnaba kweyongerayo kamala okuba obulango bw'abakama baffe bannaffe aba King Montage Studio be batutuusaako pulogulaamu eno ebagiteekamu akasente nno mukwano gwange n'olaba nga mwana muwala agikutuusaako
beekwateko ng'oyagala photoshoot ennungi, beekwateko ng'oyagala okukwata omukolo gwo. Olina omukyala? But I'm not yet married. Beekwateko ng'oyagala surprising omwagalwawo, ng'oyagala okukwata birthday yo, beekwateko bakubi ba bifaananyi balungi, ojja kuba tewejjusa. Basangibwa ku Note 7, Note 2, 10, 41, 25. Don Silver. Mu industry eno omukyala ki gw'osinga okwegombamu eyali akuyimbiddeyo akayimba akalungi ennyo? Amanyi njagala nnyo abantu abamanyi music. Waliwo omukyala bamuyita Irene Namubiro. Mbadde student ogenze ku maama amaalu nti famire nga wagikutteka contract. Nedda. Irene Namubiro, she's a vocalist woman, first of all. Ye mukazi ayimba ekintu ne bw'oba nga babadde bakimuwandiikidde n'akijjayo nga bwe kirina okuba. So njagala nnyo omuyimbi ayimba obulungi. Ayimba obulungi. Kayimba ki ke yali akuyimbidde gwe akakusanyula kw'otendera abantu nti Irene Namubiro ayimba bulungi? Akawoowo. Yimbamu ojja kayimba osaaga. Olekawo akasingayo bulungi. Sabula. Empulira lepumuza masimu. Kenyambala. Ebyo. Ke kayimba akasinga okunyumira. Of course, kayimba ko nkagala nnyo. Ye mukyala gw'osinga okwagala mu Uganda. Si gwe nsinga okwagala is in love. Bakitegeera abali eyo nti osinga mwagala asinga okunyimbira ekintu nekula nga kinkutte ku mutima. Singa Irene avaayo n'agamba ye gwe Doni Silver mpandiikirayo akayimba kiyinza kutwaliranga bbanga ki? Kintwalira ennaku 2 ku njagala gye mwagalamu. Abalala wali tobaagala? Balala balungi. Kati waliwo omukyala Chosen Becky omuli w'essente z'emikolo. Otyo sibimanyi naye nga muyimbi si mubi. Netugenda ne Spice Diana. Tayimba bubi nnyo. Omwetaaga. Singa akkiriza okukola naawe kolabo owulira otya? Already ya Spice Diana giwandiika dda. Kolabo? Yadde tonaba mutuukirira? Abantu mwigoyita n'ebirooto byammwe. Mwefe ebyanza gundi simanyi oba ndi mutuuka kwa omusajja tanalaba Spice Diana naye alina ekirooto ekiyimba naye. Spice Diana. I'm programmed to do with her. Gwe biki by'osinga okwagala mu mutima by'ogamba nti singa mba ntuuse wano mu industry neetaaga kino na kino na kino na kino singa Mukama nyamba nange njagala mbeere bwenti ne bwenti. Okay. Nti singa Mukama aba akoze ng'ekyo gwe okyogedde. Of course na project njagala oteekawo nteekawo foundations eziyamba ku baana. Yes, abaana bamulekwa. Yes. Oyambe ku bantu manyi Katonda aba akuwadde atoddizaako. Yes, kati njagala nteekawo ebintu ng'ebyo. Noteekawo studios, music studios. Video making studios. Bizibu ki by'osinza okufuna ng'oyingira music industry? Buli muntu alina engeri gy'ayingiramu, buli muntu alina ebimutulugunyaamu, buli muntu alina embeera z'ayitamu. Bizibu ki gwe by'osinza okufuna? Obuzibu bwe nsinza okufuna ndowooza enkokola mu bantu. Enkokola? Yes, mu bannamawulire. Mu bannamawulire? Yes. Gwe atali munnamawulire? Kati kankubuulire. Namawulire tulina ennaku. Labayo. Otuuka ku muntu. In fact, singa bannamawulire bokka. Bonna bali mu media abasinga. Otuukira omuntu n'omugamba oba tolina ky'oli first of all. Abantu bakuyisaamu amaaso. Yes, naate omala tuuka w'otuusa ate n'olaba nga bakola ki ng'ate bajja. So what I think is that fena singa twetwala mu mbeera nti singa omanya nti omuntu waali n'omuyambira n'ekyo kyazze. Obuzibu bwe muyina abayimbi mu bumanyi nti bannamawulire bano bandibadde balungi gye muli. Naye ogenda n'oleeta amalalago, n'oleeta nkugambe ntya, n'oleeta obwa sitaabo, n'oyagala obumukubeko. Of course munnamawulire yalina oyisaawo ekintu kyo kitwala gy'oyagala. Nga naye talina kyakukolera, sigamba nti mpolereza munnamawulire. Mbutuufu nga talina kyakukolera, nga talina kyakuzzaako. Nze kyenkusibirira entanda nga tetunnaba na kumaliriza interview eno. W'oba oyinza okuyimba weesonyiwa amalala. Malala gasuula. Let me tell you something, by the way. Abayimbi abasinga abamubakala abamubonoonyinaso baganda baffe nti singa afunayo akayimba aka. Munnamawulire ki gwe watuukako n'olaba nga akuba olukokola? Sijja mwatukiriza mannya.
ojja muleka nange naye mulesa namutuukako kati teyampisa bulungi naye kansoke nkutwalire mu kyabayimbi abamu ebiseera ebisinga kyova olaba abantu abasinga bagwa mangu tewakolayo akayimba kamu naalaba nga ensi yo naakolaki agina mu ngalo nga tonnaba kweyongerayo gwe bwona okuba hit n'omukulu Eddie Kenzo oba n'omukyala Spice Diana oba n'omukyala Erin Nambiru ne artist omulala tokole malala amalala sigeetaaga kubanga era olwedde kateera anti bonna boogeranga ggwe I know bonna boogeranga ggwe gw'amala okola erinnya awulira nga azitowa nga mwe bannamawulire muli wansi okay kati ekintu ekyo ebiseera ebisinga ezoba kiva ku management y'omutonde gye mugulumingamu okiraba ati waliwo omuyimbi omu yaliwo naye nga yajja nga ali ku hit but ndoza management emuguluminga nti talina kulabika eri maaso ga bannamawulire kati for us kati nze nga nze one man army man balizaawo nga tetunnaba kweyongerayo olina management mbadde sinafuna obadde tonnafuna I'm still fighting for me so oli wekka bw'omu bwoti osuubira ekintu kino kiggusa ng'oli bw'omu kati nga bw'obitegeera as you know nti nno bw'oba ng'oli mu struggle era n'abakuyamba bakusanga mu struggle kati sijja kutuulaka nga nekola music nga negenda mu studio nga ne producing a video wandyetaazeeyo manager oba nedda kuba obudde bwo tebuli ku saidi yaffe yes manager wabaayo asobola collaboratinga I'm ready for that manager wandyetaaza atya mukyala musajja muvubuka muwala yenajja kasatu bansobola okukwatagana asitambanga musobola okukwatagana anti kaakati bamanager abajja obba managinga naddala nga bakyala ne mutakoma kubayita bamanager bamwe ne mubafuulira ddala bakyala bamwe gwe tookikole ne mubafuula ba manager nafuka manager nedda ekyo kiva nno ku mutima gwa muntu kuba nkulabye naaja ati mutima ne gunnuma obulamu bunnuma ebyo ebiseera ebisinga kiva ku mitima gya muntu of course in human nature kisobola okubaawo kubanga era bw'otunuulira abasajja abasinga bamanaginga abakazi babaaba abotunulira abakazi abasinga oba abasajja abamanaginga abakazi basooka kuba baki bakyala baabwe kiva ku muntu nga yaasimusimu kiki ekyakusinga okusikiriza okuyingira okuyimba kuba munnaffe oli muwandiisi anti kati yatusobola kubanga oyimba nga towandiika ekitegeera era onakusooka kumanya kuwandiika n'olyoka otandika okuyimba kitegeeza nti kyowandiika ng'omanye kikola ki okukiyimba abasinga bawandiika naye nga mwana wattu tebayimba mbawulira naye era baba bayimbako biki ebyasinga okusikiriza okugamba nti nange nyina okuba omuyembe nyina okuba sita ekyansikiriza ngaera wenagambye bwasoze twala omuyimbi my idol Eddie Kenzo ate n'ekirala kiri kijja yes ate nga era nagamba as I told you that nsobola okuwandiika oluyimba omuyimbi oba awulirwa eggwanga n'aluyimba n'agenda mu studio n'aluwa obudde bwe n'alukola nanze Don Silver nze aluwandiise yes kitegeeza nti nno I have some brand me gyendeetayo Don Silver amanya ag'amatuufu gwani Mutebi Eric musajja wa mama oli musajja wa ab'emmamba nga temuwoneka sijja kayisaawo nnyo sijja kikubawo naye temuwoneka nze ndi musajja munaddiini musajja mukristaayo oli musajja mukristaayo kati awo osaba ate lwaki okakasa saba n'emmisa n'engimalayo okakasa ng'okyogera omwenya katonda akulaba nsaba n'emmisa n'engimalayo nze ne katonda akimu wandyetaaza ofuna omukyala nga tonnaba kubasita n'agumira ebizibu byonna by'oyitamu nga mugabana ku bizibu ebyo by'oyitamu ogenda okusinkana bannamawulire by'oyitamu ogenda okusinkana abapulezenta ba TV ezimu bingi wandyetaaze ate lwaki nakuba nange era ndi musajja ate n'omusaayi ate ndi muntu oba oyinayo nzibiraako tebatuwulira oba oyinayo kyokolaki okubaayo n'omukyala kati omuntu otuuka mu myaka gino aba ne galufu kyoganze mujja wa mama wange alina kyeyakola kuba mu myaka gino nga bwondaba sinayo yadda ngamba nnyo sinayo yadda ngamba mengo olabye n'empewo tugende nkusabire mu makristaayo mu kanisa oyinza okunsabirira ewuwo nontwala ewuwo mu nnyumba nonsabira nga tuwumbawumba pulogulaamu yaffe bwe obudde tebuli ku saidi yaffe
Doni Asia. Don Silva. Bannange oba Asia lyavuddewa simanyi Doni Silva. Yes. Doni Silva mama ne taata gye bali. Of course gye bali wonna. Bakuzaala wa? Banzala Mitiyana. Bakuzaala miti. Ate programu eno yonna abagikoze b'Emitiyana kye kisinga okwewuunyisa. Bakuzaala Mitiyana side ki? Mitiyana mu town. Mitiyana mu town. Banzala. We bakuzaala. Abazadde bonna balamu? Bonna balamu tebalina buzibu. Bakwenyumirizaamu? Of course they support me. Really? Really? Bawulira batya ng'oyingidde industry eno? Nze kankunyumizayo ka story nga tetunnabafundikira. Mama wange nali nkyazannya movie. First day lwe yasooka olaba movie ku TVM. Yankubira esimu n'angamba watandise ddi kulawunda about yawa okutandika okugenda okuzannya ebinnauganda. Gwaba bo bawulira anti kati bw'oli mwana wa buwala nze ndi mwana wa bulenzi. Baki supporting ekyokuba nti oli muyimbi? Balina okisupporting era bakisupportinga era bakyagala. Biki by'obakoleddeyo by'ogamba kale okuva we nayingira era nakolayo kino nakino era balina okuguma? Bingi gyebiri. Abayimbi bangi bazze battibwa, bakubibwa, basererebwa, bakwatira mu binaabiro ne babattirayo mu mabaala ag'enjawulo. Bino ebintu ogenda byewala otya ate ng'oli muvubuka muto? Babattira kubaka abantu. Kuba discipline. Kuba na discipline. Yes. Kyogamba bali bonna be bakikola tebalina discipline. Sikyentegeezezza. Oyina ebidagaladagala by'okozesa? No. Osuubira okunywa ku njaga oba okukozesa ekidagala kyonna ekikuba? Sisobola kukozesa kintu kyonna kubanga ne bakama bange bennyini bentambula nabo buli mukabe dakisikateo. Tebabikozesa? Sibalabangako nga. Biki bye wenyumirizanga anti kati nkuvuga sipiidi obudde bwo bwatukutte dda ne producer ajja tusonyiwa. Biki bye wenyumiriza mu Wile Mukaabya oba bye wenyumiriza mu Daxcatel? First of all Wile Mukaabya mwebaza nti yampa collabo yansiima. Okuyimba n'abo abasajja nogenda naye mu studio n'akuwa obudde kizibu. What they are professional artists. Abambu kyogenda okufulumya kiramu kirungi. Naye ng'oli muvubuka muto wakono okutinga otya ne Wile Mukaabya? Mpisa. Yes. Tekolagana n'abato n'abakulu n'abakazi. N'abakulu n'abakazi. Yes. Kyova olaba nti nno nagenda ewa Katero, kyano okugenda ewa Kenzo, kyano okugenda ewani wa Wile Mukaabya. Yes. Obugambo obusembayo eri bafaani bo nkwerekereza. Kale mwenna bafaani bange bamutadde Don Silva aka the super diva, mwenna abaafuuka n'abagenda okufuuka mbagala nnyo bannange mwebale kubanga mu sticking the on basaba buwagizi bwammwe nakulaba music genda ku YouTube channel teekamu akalulu by Don Silva music wange ojja kuba omulaba. Don Silva Uganda teekamu ojja kuba olaba music mungi nnyo bannange basaba buwagizi bwammwe nzija kyakabi nnyo. Awo nno sijja kulabika nga nsukawo mbadde n'omukulu Don Silva oba gwe wandiise omukulu Mutebi. Njagala mbakwase bannaffe aba King Montage Studio okukuba ebifaananyi ebirungi n'okulabika obulungi omwana ow'obuwala balekerawo okukubisa ebifaananyi by'essimu otunule nga atategeerekeka. Mbeekwateko mwana wa nnyabo ne bbeeyi yanseko buseko ojja kuba obeerabirako. Basangibwa ku Note 7 Note 210 4125 Lydia nga bulijjo munzikirize mbeerekereze tukwatagana olunaku olw'enkya. Ali eyo ng'olina akajaketi nnyamba woba olina bbaawo nga wamukoye mungi azikemu olwaleero musule bulungi mweraba.